mulabe ezovulo zaabwe era toddayo jambala bazikola ng'oteekamu pampa munda Masaka okuva olwaleero tuweze ovulo tewali kye bayita ki tugenda banoonyeza ebyambalo ebyaffe bye twambala era ennaku z'omwezi 21 ekitovu wali mujja kubeerayo ne ku byambalo ebyebambala abantu abatalya bisiyaga mujja kubeera nabyo mwetegekera olunaku olwo tetukyanoonya omukulembeze twamulabye ate tewali ajja tutiisatiisa Masaka ekyokukola tukimanyi. Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukuto gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe amaze okusubscribinga. Oba tonaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomiisinga nsonga yonna. Njagala kubanga nkuwa ebigambo by'owulidde ebya Dr. Bedi Bwanika n'abamu ku bannakibiina ekya National Unity Platform abamu ku bye baamiwaanukudde njagala mbikuwe obiwulirize wabula nga sinaba kubanga ngenda wala nja kukusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga tomiisinga nsonga yonna kakuyambako okujjukiza nti tutaddeyo essaawa yonna tugenda kujja ne press conference egenda okubanga egenda mu maaso wali Makerere Kavule naye ebyabadde Masaka byo bikyagenda mu maaso n'okubanga byogeza abantu obwamana ddala ku ngeri Abedi Bwanika gye yeeyisizaamu kati njagala obirabe bye bimu ku bye batandise okubanga bamuddamu nkuleetedde ebigambo bya Nowa Mutwe era nga bwe ntera okugamba bino si bigambo bya mukutu guno si bigambo byaffe abaguddukanya wabula bigambo by'abantu ssekinnoomu sooka obiwulirize nzije tubeere ng'ate tweyongerayo. Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera. Tuukiriza eŋŋombo y'Obote bwe yagamba nti eggudu Muganda is a dead one. So otunulira emyaka gy'omwami ono nsajja naakuliridde ate nno okuva mu 86 alina envi bw'atyo nga bw'omulaba naye nsajja ono takomye kulumba Kyagulanyi ne People Power naye atuuse ne kussa erirumba ekyambalo ovulo do zino tezambalwa abaana ba People Power bokka. Ovulo kyambalo ekikozesebwa abantu ab'enjawulo bw'ogenda mu bamakanika obasanga bambadde ovulo ezo then bw'ojja mu basizi ba langi ba painters obasanga bambadde ovulo ezo bw'ogenda mu bayinginiya nabo batera okwambala ovulo ezo. Kakati olwaleero bw'otunulira omusajja omukulu ng'envi zimuli mu birevu nga naye mabega we twogerera alinayo envi n'ayimirira mu maaso g'abantu nga kamera zimutunuulidde nga ne yeeyita ow'ekitiibwa mukama w'empuuga ali awo n'abagamba nti twakizudde ovulo ezo zambalwa basiyazi era twakizudde nti ovulo ezo zikolebwamu akantu mwe bayambaza pampa. So abasiyazi bambala ovulo eyo naye ng'embaata eyo yemu yayambalako ku ovulo eyo emabegako era ebadde yambala ovulo. Kakati omuntu afaananako bw'atyo bw'avaayo naawe endowooza ye nti ovulo zambalwa abasiyazi era mu Masaka bazigobyemu tebagenda zikiriza mu kyesimanyi ngaani kubanga tujjukira bulungi we weesimbawoko ku bwa pulezidenti emirundi gyozze weesimbawo ndowooza wafuna 0.50% awamu ndowooza be bantu emitwalo ng'ena tegiwena n'ena emitwalo 2.8 ez'Abannayuganda baakuwa akalulu. Kati mu Masaka yokka omwo muleekaanira muwafunamu bumeka tukitwale nti emitwalo 2.8 gyonna gyava mu Masaka. So bino byonna bitulaga ekintu ki bituzaayo ku kiri Bobi Wine kyayogeddeko nti nwanagana ne Museveni naye ate omukono omulala
nkuuma eri abo abange oba bennandiise abange. Nze nno wano wensaasira bannayuganda babadde bakyalimu okubuusabuusa nga bagamba nti Abedi ebintu byayogera bibye yekka Mpuuga tabirinaamu mukono. Ndowooza olunaku lw'ejjo mwakonfaminze nti Abedi abadde ku script ya Mpuuga. Nno nze ndi wano okujjukizaako Mpuuga nti Abedi ye bw'atyo bw'azze akola ebintu bye, ye bw'atyo bw'abizannya. Kati gwe kimanye nti Abedi gwewadde omusumaali gwe ogusembayo mu coffin era yakubulizaayo babuulira. Era gwe kimanye nti guli Katumba oye wakubiri. Either mwakitegedde nti mukyalina kye mugamba bannayuganda kamusalewo nkwekolera omusimbi gwammwe mujje nga Katumba oyo owokubiri. Naye ffe kino kyonna kireka Kyagulanyi ng'ayimiridde bwantoogo bw'ati. Buli abadde alina akakunkuna eri Kyagulanyi obanga yejjusa obanga yeemulugunya ku kikolwa Kyagulanyi kye yakola eri Mpuuga n'amweyambula, kubanga teyamugobaako mu kibiina, yamuggyako buvunaanyizibwa bwe yali amukwasizza ng'obwa deputy president n'obwa commissioner n'obwa leader of opposition. Naawe buli yali agamba Kyagulanyi ensonga yandizikutte kisajja kikulu. Bwe tugenda mu maaso awo mugenda kutuuka nga mugamba Kyagulanyi yali musajja mugezi nnyo. Era nkiwa okusinziira ku bigambo ebyayogeddwa ejjo Abedi Bwanika ne Juliet Kakande nga Mpuuga abeegesa amaaso. Gwamma Nnayuganda abadde akyali n'essuubi mu Mpuuga ng'agamba omusajja ono muntu mulamu. Eryo essuubi lyamuweddeko era takyalirina. So mukadde Abedi Bwanika bw'atyo bwe yakiridde n'akakkanira ddala ng'obusungu bungi nnyo buyitirivu nnyo. Okitegedde? Naye ekyo ekyambalolo tojja kisobola. Tojja kisobola. Eyo kodi y'ekisiyaga bannayuganda baagibuuka dda munoonye ebirala naye eyo kodi y'ekisiyaga tegenda kukola. Akasajja kano ke kamu kabadde kawozanga nti abaana ba Nuupu aba People Power bakagamba okwebaka ku muwala waako. Era kabadde kalumba wayisa lwa nsonga eyo, naye lwayo tukabuuza mu Nuupu ani yali akasiyazeeko. Bobi Wine gwe kayita omusiyazi, abakulembeze ba Nuupu be kayita abasiyazi, bonna bafumbo era bali proud okutambula ne bakyala baabwe. Naye nze saasira mukyala wa Abedi, mukyala muyivu, mukyala mukugufu, naye okuba nti yafumbirwa akasajja akasirusiru akatooletoole akajega. Nze wentira mukyala wa Abedi atakuma mpeera wangu. Yes, okyaliko ku Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko. Kwata kade ka notification obeerenga tomisinga nsonga yonna. Essaawa yonna tugenda kujja ne press conference live. Makerere Kavule byonna ogenda kubanga obifuna kasita oba nga weekuumidde ku mukutu gwa Red Zone TV. Nyongera n'okujjukiza ku mukutu gwaffe gwa Uganda One. Oba tonaba kubanga osubscribingako gendayo ate nayo obirenga otusangayo bwetyo bwe tubeera nga tukutuusaako updates. Bw'oba tonaba kubanga twegatteko tubeere nga tutambula ffenna tuwuliziganye mu updates eziddako mu ssaawa ntono nnyo oba mu ddakiika ntono nnyo tugenda kuba ate tukutuusaako ekiri wano Makerere Kavule wano ku Red Zone TV ogenda okubanga obirabira.